awo nno sisobola kusukkawo okujjako okubaza bannayuganda mwenda bawangala mu ggwanga Uganda. Buli kibuga kyonna mwoli, buli district yonna mwoli nkulamusizaako. Abali ku nsalo ya Uganda, mu Mambuka, Maserengeta, mu bukiikaddyo, mulamusizaako. Namwe mwenna abawangalya mu Kampala wakati, mu bitundu byonna bya Kampala mulamusizaako. Mwebale kubanga mukola, era nga buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Kanspirate muli bulungi, nange ndi bulungi. Olunaku nga bwe genda olunaku lwa Monday, ssaawa ziri 2 zennyini, kwakonkako eddakiika 4 kuba okubuuza nkozesa eddakiika 4 okubabuuzaako ne ndyoka ndaba nno ebiddako. Olwaleero njagala muntagingire bannaddiini bonna. Njagala video bagibeereko. Kubanga ekigwero gikyaliro njagala nga kyanjawulo era njagala buli muntu yenna kimukwateko. Naawe atudde mu ddiiro lyo njagala weebuuze ekibuuzo kye ngenda okubuuza abantu bano bannaddiini mu kigwero gikyaliro. Kikkakateko okibuuze ofune ansa ate weddemu. So no mwana wakatuuka mulamusiza njagala tandika n'ekigwero gikyaliro. Kigwero gikyaliro nno buli omu ogenda kiwulira bubwo naye nga ate nga sinagenda ku kigwero njala mutagingire abasawo bonna abakolera mu ddwaliro ly'e Mulago ne mu referral hospital zonna mu ggwanga. Yena shocking news zenjagala muwulize bulungi nnyo. Omanyi bulijjo mbagayo ebintu bino nga mulowooza bintu bya kusaaga. Njagala mmwe kennyini mwewulirireko bulungi nnyo mulyoke mutegeere kiki ekiri mu Uganda gye babaziba amaaso ne mutaa bulungi. Kyenjagala mulabe bulungi nnyo. Alright, kati njala tandika n'ekigwero gikyaliro. Ekigwero gikyaliro kyo njala tumira mwena abanyumira akamnyomero kana k'ekigwero nti mukyebalako gye mutuusaako engalo kanspirate muli bulungi nange ndi bulungi. Alright, ekigwero gikyaliro nja kitandika bwete. Ensi gye tulimu ffenna gye tuyita Uganda newankubadde abamu twabinyiika mu nsuwa ne tusobola okweyongerayoko gye tusobola okufunira omuddo gwa kiragala okuba tusobola okubeezaawo obulamu bwaffe ne famire zaffe wapo abooluganda bakola b'emikwano nga mu Uganda kiganye ne tugaka tujjeko bamagulu meeru eno tuyiyeeko tulabe ensi ne tugireka naye twasigala n'omutima gwe nga tujjagala kubanga bye tulaba eno bye twandiyagadde bikule mu Uganda. Naye ekizibu ekiri mu Uganda kiri ekizibu kimu kiriwo ekiti nti tubadde ebbanga ddene nnyo nga tulimbibwa nga tukwekebwa okumanya ate amazima ne gafuuka ekizibu mu Uganda. Ate era amazima ne gafuuka ekizibu eri omwana w'omuddugavu. Omwana w'omuddugavu osibiddwa akatambaala okumala emyaka 8 oba 10 nga tomanyi lwaki oli muddugavu, tomanyi lwaki osibiddwa mu bwavu, tomanyi lwaki osibiddwa mu kaguli, lwaki gw'osaliwa emisango egy'ekisiru, lwaki gwottibwa notabaako ntuukoyo, notabaako kibuuzo kikubuuzibwa gunofa omuddugavu olina kufuba ekyo ekintu kukikulema. Kyekiri mu Uganda essaawa zino buli muntu yeekolera kyayagala kubanga okufa mu Uganda kati kiringa banagamba nti happy birthday to you ne kiggwe ekya tekiwedde ne mu Uganda bakitibwe kiri. Ekigambo kyengenda okwogera olwali kiriwo ekiti. Lwaki tugenda mu masinzizo naye ate bwe tufuluma amasinzizo gano ne tulabira okwogera amazima ge batuba batuulidde mu kyaki? Lwaki mugenda mu masinzizo okutendereza Mukama Katonda gye tusuubira okwogerera amazima mu buli kintu kyonna ng'era omuntu yenna abazizza omusango ogwa naggomola okugenda okwetondera Mukama Katonda oba okwejjusa n'oyogera amazima na biki ebyaliwo naye mu Uganda lwaki amazima ate gafuuka ekizibu? Why do we attend churches or prayers when we fear to speak the truth? That is my question today in Ekigulalogy. Why do we attend churches or prayers when we fear to speak the truth? Kino kigenderi buli Munnayuganda yenna. Lwaki tugenda mu masinzizo ate okuva mu masinzizo ne tulabira okwogera amazima ne tugavaako? Kiki ekyatuuka ku Uganda? Eno message obaka njagala bugenderi bannayuganda mwenna nga sawudde mu ddiini ki? Ekituufu kiri nti yessaawa twogera amazima. Ennyukuta A tugiyite A, ennyukuta B tugiyite B, ennyukuta Z tugiyite Z. Okusinga okwebuzaabuza ng'afukaana aba. N'olw'ensonga eyo ngenda tandika n'ekigwero gikyaliro kuba saagala bamalira budde ng'asiikira omuseera ebinyeebwa so nga ate n'ebibisi gubikwavula. Ompudda bulungi? Saagala bamalira budde ng'asiikira omuseera ebinyeebwa so nga ate n'ebibisi omuseera ogwo gubikavula. Ekivunulwa nti saagala bamalira budde ng'asiikireko k'ebinyeebwa so nga ate n'ebibisi mwana ttu ebyeyunira bulungi nnyo biyinza n'okuba nga bebigisinga okiwoomera. Ntandisa. Tuli mu Uganda eyaleero ng'omuntu asobola okufa ne tukweka amazima ne tutabuuza. Tuli mu Uganda ng'ebikolwa eby'obutemu
ebyattisa bajjajjaffe mu nsiko ne bagenda okulwana okununula Uganda byebikolwa bimu ebiriwo essaawa zino nga n'abazzukulu ba Uganda n'abaana batandise okuwanga nkogenda mu nsi za Bulaaya okunoonya ekigulira amagala eddiba n'okunoonya obuwaŋŋanguse mu nsi bajjajja bwe gye baayira omusaayi ne bakitaawe nga mazima gatulemye okwogera. Bannaddiini n'abasajja bannabyabufuzi amazima ogoogeranga n'ofa lumu. Abasajja bajjajjaffe ne bakitaffe Makatonda abattibwa mirembe gya Amiini n'emirembe gy'ensavu n'enkyekanga baavanga ne boogera amazima ne bagoogera nti mazima okusinga bano abaleero kubanga omumpembe Yosefu Basira mutano wa Kalekezi nsi yaleeta Muzeeyi Zedde ensanga bisibe yabasiba akatambaala n'agamba nti bano abantu nino bateeka mu kaguli wensobola obbafumbiza nga tewali ayogera era nga tewali ankuba ku mukono yakikola atya yaddira n'asooka gye buvuddeko nga jja atta bannaddiini yeebuzabuza ng'afukaana bati gonna mazzi so nga ate wabeerawo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi n'atandika okutta okuva ku luumu nga gyabuzaabuza n'ajja ngatta mpaka olwayo nakati akyatta ne bye yasembeyo okutta ng'ensi ekiraba teri yali avuddeyo kuvumirwa kikola kya bannaddiini abattibwa mu Uganda nakati olwaleero teriyo naye nga abasajja bakatonda baali boogera ensonga ezisobola okutaasa eggwanga Uganda mukyali abatwogera boogezi akaseera kajja kutuuka nga tuli mu mbeera ey'akafandali nga n'okwogera obugambo ekigamba abantu tebanneemulekeraawo ekintu ekigenda mu maaso nga kijja kuba kizibu so nga ate okugema kusinga okuwonya ebigambo byenjogera mujja biwulira ate mujja bitegeera bulungi nnyo essaawa zino bannaddiini Museveni yabatega akakojo olunaku lwe bakulonda nti oli gw'okulira essaza ly'Egindi Yoseeri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsi yaleeta Muzeeyi Zedde ng'akukwanga ebbaasa ey'ensimbi eyo bagiyita don't speak ng'akukwase emmotoka mpya kapyata eyo bagiyita don't mind with my business nkiwulira ebbaasa eri bagiyita don't speak zip up your mouth then emmotoka bagiyita don't mind about my business. Soka wabuziga gwo omuntu omukulu lwaki Yoseeri bannaddiini buli muntu afuna ekifo ekinene asooka muwa bbaasa na mmotoka kiba kitegeeza gwe gwawadde enguzi tolina mandate wadde authority okwogera ku nsonga yonna enkya mu Uganda. Baluumu Babene Kiwanuka bo okubatta baamala funa nsimbi na mmotoka. Njala kubuuza gwe omusumba, njala kubuuza gwe faana, njala kubuuza gwe pasita. Ddiini ki gy'osoma ekukkiriza okulaba ebikolwa by'okutta abantu n'okugamba abantu nga bigenda mu maaso mu Uganda n'otula mu mmotoka n'ogabumbira n'otambula n'oddewo ne webikka nga bana abantu bafa? Ddiini ki gy'osaba Katonda gy'ogaa nti Katonda gw'osinza ng'abaana abantu bali mu makomera teriwaddayo omusango? Ekitabo ekitukuvu kitugamba nti teri muntu alisalira muntu munne musango ku nsi. Naye nakyo ne mukireka abaana babeera mu makomera nga tebafunye the fair trial oba okuwulizibwa ku nsonga zaabwe. Omusajja omukulu najja ku TV n'agamba twakutta abaana ne mundu emu n'amasasi 37 nga mukwaddeko abaana 305. Naawe omukulu w'eddiini ojja ku makya n'ogenda n'osabisa emmisa n'owa n'obugaati n'osembeza n'ogenda enkya n'obika eggandula n'owebaka ng'ensi ebonaabona. Ensi bwe neegwamu akatabanko gw'ogenda okubuuzibwa ebibuuzo bino. Gwe munnabyabufuzi ali mu kulya emitwalo 10 milioni 5 otandika okwogera Olujapaani ng'abaana bali mu kufa kitegeeza nti ogenda kubeera accountable for all these crimes against humanity in Uganda. Ate era nawe ojja kukomekeza ng'ogenze muki ng'ogenze mu kkomera kubanga mulina okuddamu ebibuuzo bino. Kiki ekibatwala mu makereziya ne mu makanisa nga temusobola kwogera mazima? Nze ali mu kwogera mazima ne bannange essaawa zino tuli mu kubundabunda n'okufuluma enju kizibu n'okulisa famire zaffe kizibu. Si lwakuba tetulina byakkola tubirina olw'okuba nti buli omu baamuteeka omugaati mu kamwa temukyasobola kwogera ku nsonga zino. Essaawa zino omuti gwa sabulu gwa nusu 8, lita amafuta egula nusu 6. School fees abaasomeranga emitwalo 10 basomera milioni 2.5 omwezi oyingiza setemeka. Lwaki muyingira amakyaki nga muti okwogera amazima? Lwaki bannaddiini muyimirira ku bituuti ne mubuulira nga byemubuulira tebikwatagana ddiini, tebikwatagana na buyinza bwa Katonda bwe yawawa? Ne mutandika okubuzaabuza abantu buli mwanga siriki kubanga baba wembuzi. Ebbaasa bagiyita don't talk zip up your mouth. Emmotoka bagiyita don't mind about my business. A system ya 7. That's why
No one is coming out to condemn all the activities or the brutal activities of killing and kidnapping Ugandans amongst the religious leaders in Uganda. And this must stop. Tojja kumuli agenda kwabirabo mu kanisa nga waliwo essaawa zino ali ku miggo, waliwo essaawa zino asibiddwa amatafaali ku buli maabwe. Tojja kumuli agenda mu kanisa ng'omwana bamuziisa alaba. Tojja kungamba agenda mu kanisa nga bannabyabufuzi essaawa abasiba baba obutwa nga balwanira bulamu bwabwe. Si kye tulimu. Mulekeraawo okulya mu nsi yammwe olukwe. So nno ekigula lugi nkimaliriza olwaleero. Mukama ababeere amazima gwogerwe. Yogera amazima ofe ng'oli muzira. Bannaddiini bannayuganda bangi waliyo eggulu. Nkiddamu. Bwe mba mmanyi ng'ekituufu waliyo eggulu, musituke mwogere. Okujja nga mukimanyi teri ggulu, deni mwogere ebyobulimba mubuzeebuze ensi. Nkiddamu. Teri munnaddiini ng'ali mu Uganda adda mu mulyango gwa ggulu, taliyo. Teriyo munnabyabufuzi mu Uganda katasobola kwogera mazima adda mu mulyango gwa ggulu. Kyofuna asinga baga nti bannaddiini abasinga obungi temugenda kola ku mulyango gwa ggulu, ate ffe ndiga ffe tuyinza okukola mu mulyango gw'eggulu. Nkiddamu with authority. Teri munnaddiini mu Uganda agenda kola mu mulyango gwa ggulu. Teri munnabyabufuzi mu Uganda atayogerera kulwanira abantu agenda kola mu mulyango gwa ggulu. Ffe ate ndiga ensi bonaabona ffe tugenda okukola mu mulyango gw'eggulu. Kubanga we are innocent, we know nothing. You said, hope you copy this information. Stop killing Ugandans and stop torturing Ugandans. Enough is enough. In 1986, you waged a war against the previous governments because you claim those governments they used to torture and kill and kidnap Ugandans. What are you doing right now? You are doing the same. We are going to use the same methods you opt for so that we liberate our nation. If not so, otherwise change your tactics before it's too late. Kyekibadde kigwa rugikyaleero, Mukama abakingirize musobole okulya video eno bulungi nnyo. Ngenda tandika video eno bulungi nnyo. Era video etandise ekigwa rugikikomyawo. Njala muntagingira abantu bano wammanga. Yoseri tebahabula otabasula mutabano wa Kalekezi ensi yaleta muzayizedde ensanga bisibe. Ku video kuno nkwagalako. Njagalako Janet Kembabazi, Mama Assassin. Njagalako Audrey Lwabogo, the night dancer, omuseza atunda ebiwoolo n'ensigo. Njagalako Muhoozi Laaga, Muhoozi Kanyerupama, the baby assassin. Njagalako eyayita Genocide Musalakwanda Naho George, the mafia. Njagalako n'abaana bamwe babeere ku video eno. Kati video etandise. So can't see them go on. All right. Video etandise. Nga video ndanatandika kansooke mbazanyira video gye nabazanyira ku recently kweba ntandikira olugero lwaleero musooke muteeka kasensi. No video mugijjukira. Abantu babasuura barese mirambo bakisuura busuuzi rengera bagisura bakirese misana bagisure mirambo mingi bagirese ku motoka rengera kiriyembara Banyayuganda twagala tuyambibwe Banyayuganda mutuyambe Banyayuganda mutudukire Bannayuganda. Sigenda gimalayo. Ntandike video yange bulungi nnyo. Nga sinatandika video yange bulungi nnyo, njagala nsooke nfune wano dakiika emu bbiri mala okuteeka ku nsonga zino maaso. Okusookera njagala kutumira Bannayuganda mwenna n'embebaza omulimu gwe mukola muggwerewo Twitter account mu buli kadde. Kozesa essimu yo eyabuyonjo
genda ku mutimbagano gulawo kibanja ku Twitter account otandika okwogera ku nsonga eziruma ensiyo ya bwerere si ya nsimbi kozesa embizizo kozesa obwongo bwo kozesa amaaso go kozesa ebintu byolaba okutandika okukonda emigabo bikulu bigenda mu maaso mu Uganda ekyo kimu mugobere emitimbagano ekyalimu empeka emera ekyo kyakubiri ekyokusatu njagala obebaza nnyo mwenna bannayuganda abasobodde okulwana olutalo n'abakyalulwana okulaba nga tufuna obwetwaze mu nsi yaffe Uganda n'okukyusa obuyinza mu ngeri esoboka kubanga tukyayogera naye ate waliwo ekiyinza okuddawo nga tekyasobola kwogera nga wakiyita vuba wompitewo njagala obebaza nnyo abalwanyi olutalo okulaba nti tujja envunza mu kibondo gye badde yeekwese okutuuka lwevuddeyo neeraga nti ntuufu mwebali nnyo mwebalire ddala era njagala bagategeeza mu butongole sekadaama nkiddamu sekadaama wa DP temuddamu muyita Senkaggale ono ye sekadaama wa DP wetwogerera essaawa zino avuddeyo busimbaalaala ng'omusizi agula essiyani nti ngenda kulira ku bantu bange nti ayingidde ekibiina kya National Robbers Movement omwami ono ekyamuleeta nakibanyonyola dda nnyo era nenkibabuulira lwakuba nti abadde abulako ku kimu okumwatulira ategeezebwe ensi emutegeere kikyali sekadaama wa DP omugenzi Nobert Mawowe munanga avudde olwaliro n'ategeeza nti butereevu akolagana ekibiina kya National Robbers Movement kitegeeza ki mwenna baganda bange mwenna bakyalimu empeka emera nga mwagala enkyukakyuka n'okuyamba eggwanga Uganda mbasaba musuuleewo ebikola ng'obudde bukyali munoonyeeko ebibanja ewala ekibiina kya Democratic Party ekyabajjajjaffe ekyatandikibwawo essaawa zino tukyogera tekikyaliwo mukirabanga ekiriwo tekikyaliwo ngenda kuba omulango gutakungula mwenna baagala kye munoonyeeko ebibanja ewalala ng'obudde bukyali ekibiina kyagenze ng'ekya UPC bwe kyagenda ng'ebiro byagenda ye kennyini anaatera nayo kunyuko ye kennyini Yoseti Bahabula yagamba nti tunaatuukira mu 2021 kwate wakyaliwo ekibiina kya byabufuzi kimuvuganya yali akimanyi bulungi nnyo nengamba kyekwese ng'owetulwabika kubanga tutegeera liiso kiri akotemyako nti gundi yafudde ng'alikoze waati nga beebuzaabuza nga bafuka n'abaana ekitegeeza gonna agaggudde memba omutongole wa National Robbers Movement sekadaama wa DP Nobert Mawowe mwebale kulwana lutalo namugjayo kati tutegeera ne bw'anaalwana kyalwanira tukimanyi ate nabagamba nti omwami ono alina obulwadde bwa rabies mbweboggola alina okuboggola buli ayitawo ate nabagamba yayikako Windows yatwagende nayo yayika Windows kati tusobola kwajunga na musajja yayika Windows ng'alina mu bulwadde bwa rabies mutwe ng'ambwe gyeboggola katujijje mu butongole tugitegedde wajeri tukole bira tugende mu maaso tumuwa budde njagadde bategeeza butongole saagala abantu batategedde afudde kiwedde avudde mu kibiina nga bwe yakitundayo kiwedde mbawa amagezi buli akyali mu kibiina ekyo funa ekibanja walanga obudde bukyali otherwise nvuddewo ngenze ku information yandeese erwa nzisenga lunye n'emikwano gyange ffenna bwe tukola ku social media kuno naddala ku platform zino eza social media okusingira ddala ku bwenyi bw'ekitabo kuno nga tubategeeza entakera nti eggwanga Uganda liri matankale ng'era empale zaayo seti Bahabula tabasiro mutano wa Karekyezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe ne tubagamba nti ensimbi zimwekubya mpi era takyasobola kufuna nsimbi okujjako okutunda ebintu ebiri mu Uganda n'okubyeguza basobola okufuna ensimbi okuziddukanya gavumenti etakyaliwo kubanga twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze afuga eggwanga Uganda akakiiko ka parliament akanoonyereza ku mivuyo bitongole bya gavumenti kale katandise okusima n'okutinkuula eddwaliro omulago biki ebikolebwayo n'emiranga gye tukuba kuno egitakungula okunoonyereza kwani agula amawoolo n'agatunda ne tujja lunye nga tubyogera nti omutabani omukulu ewassa muwala wa Museveni bwe tuyita Odrek Lwabogo the night dancer omusezi atunda ebiwoowoolo ye nannyini bizinesi eno munnange kivudde lunye era ng'omusezi agula essowaani nti ngenda kulirako bantu bange ndekyabika akavuyo akali emulagaani akamanyi mwakawuliddeko kana akavuyo sikaki mbu sikaki diru yayise diru eyiika etya nzize mbasomesa ebintu bino nti ebiwoowoolo ebibumba ensigo bitundibwa okubijja mu bannayuganda ababagudde ku akisire n'abalala bawambibwa nga mulowooza nsaaka luluno ndibaleetedde muluwulire bulungi nnyo kwata olupapula n'ekkalaamu munnange nabagamba mu biseera biri ebya ssenyiga 19 lumimba mawuggwe nti era omulimu guno gwalingayo nga buli muntu agenda mu akasenge akalimu abasajja ba SFC toona newankubadde nti obeera n'ebitundu 9 mu 5 okuwona nga bajja kutta lwaki bakuggyeko amawoolo bagatunde kyetuyita black market kati kyetugenda mu maaso kikino oyo omusajja abadde akulira eddwaliro ly'emulago munnange tabayombesa dobba ku byempi be bamu ku bamafiya abali mu gavumenti yeeyose tubasala lutabasika mutano wa Karekyezi
embalirira n'engabana yaleese obuzibu etya omukulu ono bukyanga atandika kukulira ddwaliro lino emivuyo mingi egibaddeyo naye olwokuba nti abadde afuna ensimbi ez'ekyoja mu mbiro okuva mu Edward Lwabogo ne First Family okutuusa lwe yakuttemu n'akwata mu nsawo ennene okujjamu ekibula amagala eddiba awotalo lwavudde ate ndooza n'agaana okuwa amaganjo abamanyi oluyaaye amaganjo ndooza era yeeringanga endobolo oba kimu kya 10 ku ssente ziba zibbiddwa wano wavudde ekizibu ekyamuleetedde okuba nti bamusindikidde abatamanya ngamba okuva mu parliament jjukira okuva mu state house jjukira state house bagiteekamu ekibiina ekinoonyereza ku buli bw'enguzi so nga ate obuli bw'enguzi busibukira ddala mu hola house nkiddamu atamanyi hola house mwe muyita state house eri tekyali state house yafuuka hola house ennyumba ey'ekibi ekisikire era ennyumba ey'entiisa hola house munnanga basindika abasajja ba SFC okuva mu hola house mbwe abakwatisa corruption okujja okukwata dokita ono akola eddwaliro ly'omulago kumbe omuzannyo gwabwe gwadde uyise nga baagala kukola kye tuyita cover up okugjawo ebintu bino byonna bwe twongerera essaawa zino ebibuuzo byadde bibuuzibwa ani akulira mulago abantu battibwa ensigo zitundibwa ani abirimu oyo omusajja abadde ali kulira boss gwe bayita byalugaba munnange y'omu ku kabinja k'abamafia akakuvuga eggwanga lino naye nga bo bamuteeka mu section yakuba nti ali mu ddwaliro ly'emulago bwe twogerera essaawa zino omwami ono yateereddwa naye tugamba nti bantu bameka bakwatiddwa ku misango gy'obukumpanya ne bateerwa tekikuwa kyebuuzo nti ono bamutadde ngaani ekituufu kiri nti bayagadde okuzibiikiza olwokuba nti ole bamukutte yabadde naye agenda kutandika okuyiwa bwino omukakkali ku nsonga ezigenda mu maaso mu kutunda ebiwoolo by'abantu omukulu ono Odrek Lwabogo the night dancer bwe yategedde nti omusajja ono ayinza okuvaayo n'ayasaamirira ng'akagiga kakalu ku mudaala n'agamba bamute era ndamota bulungi nnyo amannya baagabalaze abuuza akwata anaamutwala anaamusiba wepona anaamuteekako emisango n'okumujjeereza bonna bava mu kamanyiro ke kamu konna kababbi bafuge ababbi eggwanga okubula oddijjamu engoye n'odduka namyo omwezi guleme kwaka wetwogerera essaawa zino omwami ono ali bali butaala naye ng'abalala bonna abasinga obungi abaali bakwatibwa bonna baasiibwa ku misango gy'obukenuzi munnange diiru yabadde etya bizinensi eno ey'okutunda amawowoolo emulago ebadde etya era etambula etya tunula bulungi weetegereze bizinensi eno eya body organs gye batunda katale akaddugavu nababonyonyola engeri gye babafunamu engeri gye bakwatamu n'engeri gye babattamu eno bizinensi eddukanyizibwa First Family muno mwe muliyo sente bahabula otabasira omutono wakalekeze mukyala we Janet Kembabazi mama Sassini mukodomi wabo Odrek Lwabogo the night dancer ne mubeeramu n'abantu bangi nnyo abalya ku ssente zino mwemulina abapoliisi ab'amaanyi mu ggwanga wepo ne bannamawulire ab'amaanyi abakola ebintu bino bizinensi eno omuntu agiwomyemu omutwe omukulu ye Odrek Lwabogo era Dr. Byaruhanga ono abadde amanyi bizinensi eno nga bwetambula ne bwe twogerera nti Dr. Byaruhanga ono yabadde abeera nga supervisor mu kutambuza bizinensi eno n'okuba nti ebintu bitambula bulungi kati bano bafunye obutakkaanya era buli kimu ne kiba nga kyasajjuse ekisinga okwewuunyisa Dr. Dana Atwine ono yalonda era n'alonda bandi bagenda okukola mu bifo byonna era diibi zino zonna abantu bali bakwata Dr. Byaruhanga ono alina Byarugaba alina okukwatibwa Dr. Atwine alina okukwatibwa Odrek Lwabogo alina okukwatibwa kubanga bano be active members era nga balina n'ekibinja ky'abasajja ba Pakistan abawangale mu ggwanga eya Uganda abaddukanya bizinensi eno ne First Family okukola emirimu gino nga wammanga ekigenda maaso tugenze maaso abantu abaddukanya bizinensi eno mu referral hospitals zonna mu Uganda bebaluwa wammanga era bizinensi eno etambula bulungi nnyo nga headquarters zaayo zibadde mulago mu ddwaliro ekkulu naye mbajjukiza nti eddwaliro nire ekkulu eryamulago lyali abannayuganda era twalina n'eŋŋombo egamba nti bw'oba oyagala ebintu ebibiro genda emulago eŋŋombo mukyagijjukira nkijjukira bwe mba mukyajjukira obwongo bwamwe twalina eŋŋombo egamba nti bw'oba oyagala ebintu eby'obwerere genda emulago. For those who don't understand Uganda, previously, as we Ugandans, we used to tell people who ask 3 things that if you need 3 things, just go to Mulago Hospital. Previously, we used to say like that. But as we speak right now, the hospital was sold to foreign investors, but on the cost of the taxpayers' money. Tugenze maaso. Abantu bano wammanga baddukanya ebintu bino. Tugenze abantu abadde ba immediately controllers aba controlling ekintu kino era essaawa zino nga bali mu kudduka bwe bate badduse bagenda batta kubanga bakimanyi nti bagenda kwasanguza ebyama bino bano bantu bano wammanga era bwe boyira gwomanyiiko njagala otemutegeeze ng'obudde bukyali
either abinyika mu nsuwa oba alindira okufa kwe nga nena bwe gisemufungize. Muno mwe muli Dr. John Sebuufu. Dr. John Sebuufu amanya mpulya ga kisajja Kiganda nejjukira omusajja Rodfred Sebatta yayimbako akayimba ke yagamba nti Obuganda bufunye embaliga olw'abantu abefudde Abaganda n'okwetuma amannya ag'Ekiganda naye bw'omubuuza atambule ng'Omuganda kizibu nnyo ajja kukwama bukwami atandika okusitama so nga ate okutambula ku mulemye. Omu ku bo ye Dr. John Sebuufu. Omuntu yenna ng'oli Luganda na mikono mikwano ng'omanyi Dr. John Sebuufu y'omu ku bantu abadde batunda ensigo ebibumba ebiwoowolo by'abaana Bannayuganda nga bitunda mu ddwaliro e Mulago. Kuliko Moses Mukiibi. Dr. Moses Mukiibi y'omu ku kabinja ako akabadde kaddukanya bizinensi eno e Mulago. Kuliko kuliko Dr. Sekadde. Dr. Sekadde ono y'omu ku kabinja ako wepo ne Dr. Byamugisha. Ne Dr. Byamugisha. Dr. Byamugisha ono mukyala yabadde naye addukanya bantu bana abadde baddukanya kaddiru kano ak'okutunda on behalf of Audrey Rwabogo. Dr. Byamugisha ono mukyala be bantu nkabadde mu manyagano. Kuliko John Sebuufu, Moses Mukiibi, Sekidde, Dr. Sekidde ne Dr. Byamugisha. Bibadde baddukanya business eno on behalf of the night dancer Audrey Rwabogo. Era business eno ebadde etambuzibwa abantu 6 bo bano nga ba foreign agents nga bano ba international ba Pakistan internationals bano nga basulira ddala kumpi ne flats badasula nalya mu flats eziranye Shoprite oba opposite Shoprite bijabadde basula bana Pakistani omukaaga abadde badiringa mu body organism nkidda bulungi nnyo. Amawolo g'abaana Bannayuganda abadde batundibwa badde gatundibwa abasajja ba Pakistan nga bano be bajja mu Uganda ku orders za Audrey Rwabogo nga bakolagana ne Audrey Rwabogo ne basobola bemenye waggulu okulira nga basula mu flat z'ennaalya okulira na Shoprite gye badde basula era nga kati bayinza okuba bakyaliyo oba bwe nayogera bino bayinza okuba nga badduse nkyagenda mu maaso. Era gurupu eno erina n'abantu abala ab'ekyama abadde bakola omulimu guno muwulire bulungi nnyo. Ba co-workers or ba co-partner in crime or in this business of body organs, mwe mulina akabinja kabavubuka ke bayita big boys or big money boys. Akabinja kano kasula bowa okumpi na wali wagenda okuzimbibwa eddwaliro ery'empewo ensimbi ezaalibwa ezawe omusajja omugwira eyabula nazo yali atonda bibajje Dubai naye naayitaawo nga oluma omukadde kubanga lumenya mujjenje kalu tewa muntu abasigaddewo. Akabinja kano akaba big boys kavuge mmotoka empya kapyata ezebbeeyi omuli Range Rover mpenkoni omuli zino Subaru ne balyoka bali ensimbi ng'ate teri muntu abakwata ku mukono. Abaami bano ensimbi bazirya mu bbaala y'omwami gwe bayita bali y'omunsi minister ebbaala eno eri ku Winton Road. Kati mwenna abaana abobuwala mumpulirize bulungi nnyo. Kano kalowoozo ng'omuzadde. Tukimanyi embeera mu Uganda yakafandali ng'eddali obukadde. Naye tolya gi kwesuya muwula. Manyi mwagala ssente, mwagala okulabika obulungi. Naye ensimbi tezijja zityo nga kibunoomu. Ensimbi za kunoonya era za kutabakanira. Ne baana bawala mugufudde mugano ng'ogw'enswa nti buli ayagala ensimbi olina kukola bintu bikujjamu bwesige na kutegeera. Munnange ensimbi gye zikoma okuba ezokkakeeka zibeeramu consequences oba zibeeramu ebirumira bingi nnyo. Baana bawala ngenda balabula olwaleero. Omusajja gwolaba nga avuga Range Rover, avuga BMW, avuga Mercedes, avuga GT, oba avuga empenkoni. Sooka omanye omusajja ono yaani, akola mulimu ki, ewaabwe yaani. Naye olw'okuba nti mwe mugwa amatu ng'embuzi eweta ekitooke, olw'okuba nti mulaba omusajja alina essimu ya bbeeyi, alina emmotoka ya bbeeyi, n'oteebuuza ebintu bino yabifuna batya. Akabinja kanono ke kamu ku bubinja obukola kye tuyita camouflage okuba nti bufuna kye tuyita match mu Kampala wonna ne mu Uganda. Audrey Rwabogo ne State House
ngera aba state agent abasinga obungi bwe batambula mu motoka ez'ebbeeyi zi Range Rover naye ng'ombuuza kaadi yo tajja gikubuulira nga n'ennyumba mwasula y'amatirivu neremu buli kimu kumbe omulenzi ono babalenzi bano ba agent ba USET bahabula tabasoma mutano wa kalekezi ba agent ba Audrey Lwabogo ne First Family mu business eno omulimu gwabwe guki guno bano bambala ne banekaanekana nolowooza nti ono bwe batakola mu nnyonyi ate kubanga akola mu World Bank kumbe be banaavuka bayita ba smart wire linda kigweyo ono kikugambe dda abuuka bano munnange mu nyambala yaabwe n'enfuna ya ssente n'envuga y'emmotoka tereka mwana muwala nga tagudde matu ng'embuzi ewete koona kuba embuzi bwe wewete koona n'okutu kuno okwewunzikirako bulungi nnyo ogenda okukulira nkutomedde ebisanja kumbe olwo embuzi ebeweta abaana abawalange baagala ebyobwerere bagwa amangu amatu olwokuba mutuuziza mmotoka ebuunya obuwowo n'agamba ntuuse mu ggulu ate ng'ekituufu oba atuuse mu ggulu kubanga singa afuuka mu maaki gye baagala wallaayo oba ogenda okulaba ku bajjajjaabo abaakusookayo tutandise bwe tuti era kambadde katono nnyo wano nti akabinja k'abavubuka bano be bayita ba big boys oba kayita big money boys kano akabinja kabeera lubowa okulya ne wali wagenda okuzimbibwa eddwaliro eddene ensimbi ezaaliibwa akabinja kano kalina ensimbi zitutogananga bukolwa bavuga emmotoka ez'ebbeeyi naye nga bw'ombuuza kaadi yo tajja gikubuulira bano batera nnyo okubeera mu bbaala ya minisita bali omu nsi eri ku Dewington Street oba ku Dewington Road mu bbaala eyo era ebbaala eno ebeeramu abantu banene nnyo abaginyweramu era n'abaana ababeeramu abaana bawala abasinga obungi nabo baba batunulanga emunyenye eyaka emisana tugenze mu maaso omulimu gw'abano kiki era Audrey yabatuma mulimu ki ebiseera bisinga bagamba nti okubojjerera ku kiswa ekimu tekyazanswa olina okubojjerera ku biswa bisingawo so bwe bategeera nti tubakubye mu accident mu biki byonna ne basala okukola obukodyo obulamu bw'okusikiriza tetuyita akasenda baguzi oba akazenda bazaana munnange nno terubalusa nga basajja bano bakola programu eno bakola programu eno okuba nti bagenda kufuna batya abantu baagala okukwasa babateeke mu kazannyo kano munnange abalenzi bano be bamanaginga bizinesi eno kula Audrey Lwabogo bagikola batya misioni yaabwe yakufuna abawala abalungi bakaalaala nga bano babasuubiza omukwano ogw'ekimmemmette ogusinga n'ogwali mu Titanic munaye bagamu n'enkwagala nnyo mpaka ng'ennyanja Victoria weeneekalira naye nga yali ekalidde koddi okugjako ebidiba by'omu Kampala nga nabyo tebikalira kubanga buli nkuba lwetonya toyireti zonna nga bazita zisigala zikulukuta mwaka ku mwaka abawala bano olw'okuba nti babalabye ku ndaba ku ki munaye nga bagwa amatu ekivaamu ng'omulenzi amusuubiza ngenda kuwasa amututte mu maka ge amuliisizza amunywesezza nga n'ebiwojjolo byewuba wiiki emu wiiki bbiri ekivaamu ng'omulenzi agamba nsiimye munne engeri gye nsiimye kati njagala tugende batukebera omusaayi mwana mulanga nti aliko sure deal era nga yakkiriza bagende bamukebera omusaayi mu kukebera omusaayi guno gye bakutwala ye already doctor abajaali doctor ekyokukola bakimanyi munnange omulenzi yasooka nga bamuggyako omusaayi bagumuggyako bate bagumuggyeko saagala kulimba omuwala gw'osembayo okuwa ekituufu nti oli mu kifo kituufu oli asembyeyo munnange omulenzi oluvayo nga guweesooga kasenge bakuggyako musaayi omusaayi okukuggyako omulenzi aga nti atujja kudda tukimereza siza fuba dokita ajja tubuulira edda gye bujjako munnange tuluba busa nga bagenda omulenzi wayitawo ebbanga ttono nnyo oba nnaku oba ssanga mukubira muga nti omuntu gw'oleese y'omu ku bantu betwagala amakingira ddala bulungi ebyetaago by'omuntu gwe twagala okuba nti ono asaddaakibwa agibwemu ebiwoowoolo munnange omulenzi kyakola bw'amala okufuna nti ino perfect match nga omukwana ayongeza mu jjiya era ng'omwenge mugunywa mpaka lw'oguyita eŋŋwa mpaka oba embwa lw'ogiyita eŋŋwa naye nga lw'ogiyisa eŋŋwa lw'oyinza okuba nga lw'osembyeyo oyinza okugunywa n'akuba buli ky'oyagala nokuba olunaku ayinza okugulira akamotoka n'okavugamu naye nga lunaku lw'osembyeyo okavugamu ekitegeeza bw'onywa n'otamiruka bagenda kuyola kiwedde nga batwala ku saddaaka munnange batwala okusaddaaka era emirambo gino gye batwala gyennyini bagisuula y'ensonga lwaki nti abaana bangi badde basuuliddwa n'emirambo mingi gisuuliddwa mu bitundu eby'enjawulo era vidiyo eno gyembalaze gino emirambo tomulowooza nti bateekayo nte oba bateekayo bintu bagina emirambo gy'abaana ye sitole gyembanyumiza entuufu ku kiki ekyavuddeko akatabanguko emulago vidiyo eriwangi baddiremu ye gwe vidiyo gwoli luddawa kimene nafunye abayimidani tulakoma yiino ekirimbalala nengeri ekirimbalala abantu babasuura baleese emirambo bakisuura busuuzi
abagala emmotoka ez'ebbeeyi abanywa ne mutamulukuka omwagala bya bwerere bebamu ku baana abawala emirambo mingi bagirese ku motoka sijja kulwawo ngenze mu maaso mukitegedde bulungi tugenze mu maaso bizinesi eno etambuzibwa ani ba DPC abasinga obungi mu Uganda business bakimanyiko bulungi nga ne bokuba essimu bakutaase bajja kugamba okubyerongo namba oba sina kindigiza kedda abapoliisi bali ku poliisi bamala kumbe omukyala mama assassin Janet Kebabazi yomu ku bantu abalina omukono mu business eno olwokuba nti ensimbi zibe ku byempi ate nga balaba ssente zino zangu wamangu okujja olwokuba bangu bakufuna nnyo betuyita abantu abalina okugwa mu kiti kino mwe muli Audrey Lwabogo the night dancer omusajja yefudde ekizibu okulya bannayuganda gy'obeera lyamberenge Patience mukyala we kenyini naye business eno mwali mulimu muganda we Natasha naye business eno mwali Yoseti bahoro tabasika mtano wakati chezensi yaleta muzeyizidde ensanga bisibe mwali bwepo ne muhozi Kanyirugaba ono business naye agimanyi bulungi nnyo tugenze mu maaso wetwogerera essaawa zino badokita bonna bemmenye waggulu awo bagenda kubanga bagibwawo nga linda kugisimufungize olw'ensonga nti mwe kyemwawulire ku mawulire kyadde kituuza naye kiri munda muli kitokota si kisaanikire ndowooza omuntu bwaga nti kitokota si kisaanikire oba okitegeera bulungi nnyo owulidde munnange badokita bemmenye waggulu wali wetwogerera essaawa zino we batabinyika mu nsuwa mujja kuwulira nga batandise batugumbula omu ku omu olw'ensonga ekintu kyayabise mwe kyemwabalabiriza ku mawulire kyadde kituuza naye kiri munda muli kitokota si kisaanikire olw'ensonga nti ekintu kyayabise nkiddamu badokita b'ensomyi waggulu wali abana n'abala bali mu kudduka wetwogerera essaawa zino batabinyika mu nsuwa bagenda kubatugibwa omu ku omu kubanga Audrey Lwabogo the night dancer si munyiivu munyiikaavu abala ba firimu gye bayita Tears of the Sun mwaliwo abasajja babiri bakaddugala ng'omba muyita munyiikaavu omu nga butwakaavu ye Audrey Lwabogo ne ssezaala we ne nazaala we olw'okuba nti ekintu kyabaluse ensi yategedde nti bano si baseze balwadde bali mu kulya buli bantu ng'abatundamu ebiwowoolo kuva ddi nga twetta tugenze mu maaso tugenze mu maaso abasawo abo okusinza ku information gyenfunye nti bano bagenda kuba banoonyezebwa drones ezigenda okubatwala nabo batta nga nenabo gisimufungize olw'ensonga nti First Family emanyi nti essaawa yonna kayinza okuba nga kaabika akaabwe ne kaggwamu kati nno ekisinga okunyiiza abaana bano bonna basinga obungi olumala okuttibwa abamu basuulibwa mu asidi abali mirambo gyabwe ne gisuulibwa mu bitundu ebirala omuli ebitundu nga Lwampala Ntuusi omuli ebitundu by'amaserengeta ga Uganda gye tuyita Western Side omuli Ntuŋŋaamo ne Ibanda mwe basuula abaana bano baziika nga tebaliiko wadde bantu bwe bali basanga nti omwana wange namuziika wano kumbe bano abasajja bali mu bizinensi kati tugenze mu maaso eyo vidiyo ewedde ey'emulago tebabalimbalimba tuli bamukutirwa corruption lwaki no the business went wrong. The body organ harvest business is erupting very soon. And this is 100% true information I'm giving out. Tugenze maaso. Akanyomero k'ebiwowoolo emitima n'ensigo namwe baana bawala baagala ebyendola video yammwe ekomyawo ngenze ku video information endala ntandise bwentera wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka namutayiika v'omwange egenda mu maaso abajjukira obulungi wiiki etukubye emabega mwalabyeko eyeyita omusajja wa Katonda Wilson Bugembe ng'agenze okukyalira mama Sadolingi oba mama Lususu omukyala gwe bayita Deputy Speaker Anita Amongi mbu amubuuzeeko era banyumyemu emboozi era amusabire kino kyalokedde mawulire ne mulaba omusajja nga yeewombeese ng'essajja nga kino kyalokedde mawulire bwe mwalabye Pastor Bugembe nga yeewombeese nga omuwulu abikkula ku mawolu gy'obeera nti yalese agavumbise omanye omuvubuka oyo mu kwekomafula gino postage nga talina yamukwatira nsawo nabagamba okubaleta information y'omuvubuka ono nali namwesonyiwa naye okusinzira nti yeeyita musumba ng'akola ebintu ebitakwatagana ddiiri mugundi ngenda kuddamu nsireyo nkola investigation throughout
nja kujja nkwalye Bugembe nkuwanigidde ebbanga ddene nnyo nga towulira wavaana oluyimba nti famire yo Katonda famire yo yatwala sirimu yona neggogo n'osigalayo nawe na sirimu mukulu tovangayo ku myaka gy'olina n'okola kye tuyita blood test n'oteeka results ku mutimbagano w'abamawenti wena sirimu tovangayo kiraga wantu wonna nti wakolako blood test oba okukebera omusenyi w'obulwadde bwa sirimu nina drone yange gyengenda okuddamu okusindika e Masaka eddemu empa information about you kuba bwe nasembayo okukola investigations about you I was informed that the whole story you gave it to the public was false. It was a well-cooked information about your lifestyle or your history. You lied to the nation that you were affected with HIV. It was a false information. And you are hiding a lot of history about you. And people, they should know the reason as to why you are not married at your age. There is a secret behind you. And you should let the public, why are you not married at that age? You have each and everything in your hand or at your disposal, but you are not married. You need to explain to the public as to why. Because in the modern society, a person of your caliber, you are supposed to be married. Because you must be an example to the people you lead in prayers and in other sectors. But mister, you are not married, but you attend the prayers, you preach the word of God to the married couples. So how dare you cancel the married couples when you are not married? There are so many questions surrounding around you, but we don't have answers. Please go slow with this mission you were given last week. Ngenze maso. Ekyatutte omwami ono eyita pastor. Kumbe naye omwatunuliranga ataliiwo. Neyebuzaabuzanga afukaana aba mukwewombeekanga essalambwa. Kumbe musajja muzibu nnyo ng'enjala eruma ekiro kubanga mujjukire enjala bwekuluma ekiro ng'ennyumba teriimu gaasi ng'olina kukuma sigiri ekuluma ate nga tolinawo mukazi ne wejjusa ekitakuwasisa mukazi. Omwami ono kyamututte yabadde ensonga bweti kanjibagire obulungi nnyo busimbaalaala mugitegeere. Munnange nga bwe nabagamba nti bannayuganda ffenna bwe tudda mu kyenkyukakyuka n'okwagala eggwanga lyaffe ffenna tuli basiraamu. Omusiraamu omuziro gw'omukulu takwatagana munaabagookya oba gye tuyita embizzi. Munnange Yosete Basena Otano Akarekezi ensi yaleta muzeyizedde emyaka gimuwubidde akabero nga ne pulesa zimulimbuli maawa essaawa yonna alaba omugaati guyiika. Ekituufu kiri nti abatamanyi byabufuzi ebintu bino bijja babulira obuzibu okutegeera naye ng'omusajja akimanyi teyawangula ebyo nzembe bagamba. Era ng'abasajja bamukako okubeerawo ye yandibadde yabennyika dda mu nsuwa kubanga alina ensimbi ez'okulyako ate ng'obudde bumuweddeko ne bamugamba bw'ova ffe tugenda kudda luddawa. Kati yo olw'okuba nti amanyi nti essaawa zino abamunoonya bangi bamunoonya ng'aseenene alina okubeerawo n'okwebuzaabuza naye ng'ate ekituufu akimanyi si alina okufuga eggwanga eryo. Munnange bamafiya bajjudde mu gavumenti bamuleetedde obuzibu. Wetwogeredde essaawa zino bagezezzaako okutunda mutabani waabwe Muhoozi Kanyirupama oba Muhoozi Laaga ne kigaana okutunda. Bamutunze mu Western bagamba twayanga ogu nekifiire twayanga ogu nekifiire ayima twayanga Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga ekyo nekifiire yo ono mutaka agamba yoko abakuganye ogu nekifiire kati abasajja bamu West bagamba ogu nekifiire yo. So munnange nga tugenda mu maaso omusajja oyo bagezezzaako nnyo mutunda tekigaana. Kati kwe kuleeta omwami ono gwe bayita Ssekadaama wa DP Nobert Mawobe okuba nti ajja alekaane ng'embwa esudde ebyana mu kyolooni alekaanira eggwanga okwebuzaabuza ng'afukaana aba musimukozi wa NRM okutuusa olwali tumubye oluku mu mutwe ne tumutegeeza kati ne bwana aleekaana kijja kuba kikola amakulu. Yatunda banne ab'omu Northern Uganda n'abaguza Yosete Basena Otano Akarekezi olw'okuba bali bagenda muwamba kyekyaviirako n'omugenzi Lokech okuba nti bamujja mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera buli ayagala. Omwami ono ngenda mukomyawo ngende ku mboozi entuufu. Munnange nga bagamba nti okutunda omuvubuka ono okutunda ekitereke kino ekyagaanibwa the reject tulina kati kuyita mu basumba olw'okuba nti balina ennamba z'abantu abangi batandika babuulira enji ng'etunda omusajja ono oba reject product oba the wasted reject or the wasted product.
the wasted product muhozi Kanyarupama muhozi laga bayise mu basumba baali tebasobola kutuukira muntu mulala yenna okujjako okusooka okuyita Pastor Wilson Bugembe eyita pastor okujja okutuula ne Mama Sadolini Mama Kizigo Lususu okwogera ne Bugembe amulise enjiri Bugembe ekyamututte mu ofisi ya speaker Mama Sadolini Lususu sikugamba nti yabadde agenze kubasabira oba nti ayinayo office yabadde mission enkusifu kubanga baateseze ebintu byemuga twagala kozesa mu basumba musobola okutunda omwami ono era twagala muyite mu message nga office zino nkroning nga batu bajja zitegeera Bugenda mugamba nga nabo gisimu fungize otekeddwa okwogera basumba banno basobola okubanga bapickinga message olwokuba nti omwami ono ne mukwegonza talina yamukwatira nsawo nga batuga nti amaanyi g'olujegere bwe bunafu bwalwo n'omwami ono yeefuula nnyo nti mugonvu nnyo naye katula keebisse okawulira buka mukulu olwavudde mu setteeserezo w'eggwanga ng'amaze okulaba Masadolini Mama Lususu n'aganda n'akwata essimu ye n'atandika okukubira abasumba bano wammanga n'ababuulya ki ekyokukola essimu eyasoose yakubye era n'okusinkana yasoose kusinkana basumba bonna abali mu Kampala amanyiddwa abanene n'abategeeza kiki balina okukola ate nga mukimanyi nti abasumba gano batudde ku ggi nti essaawa nayo yabika bakimanyi bulungi nnyo nti enjigiriza yaabwe teri ku mateeka enfunamu ey'ensimbi teri ku mateeka ebikolobero bakoze mu makyakya bugamba nga okuvuunika ennenge abaana b'eggwanga nakyo tekiri mu mateeka okubuulira enjiri etakwatagana na butonde bwa Katonda bwa bulya nakyo kiba kimanyi bulungi nnyo ebyobugagga byeddiza ebyobugagga by'abantu n'okusiriwaza n'okumba tutuusa abantu okuba tebakyategeera okusinza bo ng'abantu okusinga okusinza Katonda bakimanyi bulungi kimanyi mateeka yensonga lwaki mu ggwanga ery'omuliraano omukulembeze wayo yagamba nti buli musumba yenna ateekeddwa okuba nga olina ekitono ennyo diguli mu philosophy olyoka ojja otandika okulogootana mbu osabira abantu wano e Uganda olwokuba nti ababbi bangi okuva ku mutwe ekyennyanja kivunda ku mutwe kigenda otutuuka eno wansi ku kyensuti ng'envunyu zakiyiseemu dda so nno tukitegeera nti eggwanga lyafadde okuva ku mutwe lyetaaga kusuula busuuzi tuliziike tufune abakulembeze abalala kubanga bano abaliwo tebaalondebwa munnanga omwami ono kyeyasoose okukola nga sinkana Pastor Bugembe nga sinkana bapasita banne omuli Pastor Imelda Namutebikkula ono ebyafaayo bye si birungi nnyo era birumira biringa omuceere ne tuddako Pastor Kiganda ono ebyafaayo bye bisiwuufu biringanga feesi ya gundi gwe mutegedde ne tugenda ku Pastor Serwadda ono ebimiruko bizibu nnyo kubanga bw'atandika okwogereza okuzamba embega nambaga gegogera tugenze kwono omusajja omunyarwanda omuyekera eggwanga lya Rwanda kubayita Pastor Sime Bujingo Bunyongo naye n'amutegeeza ki ekyokukola ono naye kyolekera Lunyengo omusezi agule Siyani nti ye abadde kuva dda ng'akolera muhozi Kanyarugaba era nga n'ettaka lyennyini kwasumbira endiga zikwabuzaabuza abantu ettaka lino ekazi omunana kwe litudde ettaka lya muhozi bulungi nnyo twamubuuza emyaka gy'osololeza ensimbi eziringa obugulu bw'eggongolo lwaki obadde tozimbawo ssabiro tanyega okujjako ssente ziteeka mu biwojjolo n'okugula emmotoka ez'ebbeeyi n'okwebuzaabuza ng'afuka anaaba kati gwe lukalo lw'abasumba bano abateereddwamu ekibooziboozi ekyokupromotinga reject oba ekifiire ekya muhoozi Kanyarupama muhoozi laaga era bwe mutandika okuwulira abasumba bano mu kyaki ez'enjawulo nga batandise okwasaamirira ng'obugege obukalo buli ku mudaala nti muhoozi mumanya nti emmandwa ebalinye ey'enguzi naye nga kye batunda bambi kizibu nnyo omanyi ebyambi bisekerwa nga gwogerega munno era saagira kuwulira osaagiddeko evvuuvuumira teryetantala mu nnyango basumba mmwe embalabula nga nena bugisimufungize kemugeza ne muleeta ekibooziboozi ky'omumpembe muhoozi Kanyarupama muhoozi laaga mu makereziya gammwe mu kyaki yammwe mbalayirira mba mwagala kumanya obukamu bannayuganda mutuuse okusabira emizindalo n'obutebe kubanga abantu bakoowu nange kamala okunywa mu kutuzi nkiddamu basumba mmwe amanya gemmenye kabatande mutandika okuzunza engalabi zammwe n'obupale obwakunukira n'obusuuti obwawula ettaka ly'abantu nga muwooza sime mugenda kupromotinga reject lizi muhoozi laaga muhoozi Kanyarupama mutuuse okusabira emizindalo n'obuki n'obuti kuba bantu bakoowu kino nkiddamu bannayuganda ffena baagala enkyukakyuka tuli basiraamu
We don't consume pork. And the Islams, we are against pork. So, however much you will change that pork into different substances, we are not to consume the pork. All we Ugandans who wish to get the peaceful transition in Uganda, we are against the pork because we are all Muslims. If it is come to politics, we are all Muslim. Muhoozi is a reject, and we can't allow him to lead us over our dead bodies. So you pastors, most especially the pastors, Pastor Bugembe, Emerida Namutebi, Pastor Chiganda, Serwadda, and Pastor Bujingo, known as Bunyongo. There, talk about your nonsense and promote Muhoozi. You'll get to know as to why the roster doesn't eat supper. Nchidam. Mwogere bozi byammwe. Mbu promotinga wano ekintu ekyo. Mujja tegera lwaki enkoko terya kyaggulu. Mumpulira. Mbaddamu nkabaddamu. There, go ahead promote Muhoozi Kanyirupama. You'll get to know as to why the roster doesn't eat supper or doesn't take supper. You will understand the meaning of it. Mujja tegera lwaki enkoko terya kyaggulu. Oba lwaki enkoko teyenda kiro. Enkoko eyenda misana. Period kubanga eyagala bintu biri mwala byala misana. So mujja tegera lwaki enkoko teyenda kiro, lwaki enkoko terya kyaggulu. Ku bintu biri mujja kufunako kimu. Mujja kitegeera. Mwakihurura mbwenu. Mwakichenga. Hope I'm very loud and clear. And this message goes direct to Muhoozi. Never ever dream or think that you are going to lead Uganda. There's nowhere. Constitutionally, you are not supposed to stand anywhere and not supposed to talk. You don't have the audacity to talk and take any activity in Uganda. You're non-Ugandan. And you are dense. You can't lead Ugandans. Point blank. Nyanza maso neyongeddeyo. Alright, but tuvaawo. Abasumba bano bonna baweereddwa omusimbi omuyitirivu okutandika okwogera ekiboozibozi kino nga batunda reject eno. Era bwe twogerera essaawa zino bonna baweereddwa omukisa okuba nti bagenda kuweebwa obukumu bw'enjawulo mu makanisa gaabwe n'ensimbi okuba nti batambula ebintu bino. Babaddeko mu State House e Nakasero, mu State House Entebbe gye babadde boogerera emboozi zino. Mujjukire nti Yosef Tibahabula Tabasala Mudomo wa Kalekezi yiraliikirira nti talina security olw'okuba nti amawulire g'enfulumya ku internet yennyini aba yagabaddemu era nga bagateeseza naye nga fulumya nga bwe galina okuba yensonga lwaki bannoonya nkiddamu. The reason as to why I'm hunted on and away, it's because I get the information from the State House direct. So deal with it and I will expose you to the fullest. Mwabadde mu State House Entebbe. And you had a meeting with the first family and you discussed the issue of promoting Muhoozi over our dead bodies. So, meeting eno bwe yagenze maaso ne bategeeza Anita Amongi okuba nti asinkana Bugembe era Bugembe nakola kyalina okukola n'akitegeeza bulungi nnyo ba big boys okuba nti bagenda kutandika okuba nga bakola omulimu ogwo. Era Museveni we yagambidde nti State House zino sikyazesiga information eva bulungi nnyo. Tugenda tandika okusinkana nga bifo ebyenjawulo gye tubateeseza information eno kubanga information etandise okutiirika eringanga oluguudo lw'Ekapicholwa olulimu ebituli kumbe oluguudo ensimbi baazibba. Era suggestinga nti bagenda kubateeseza mu hoteri ez'enjawulo mu Kampala n'okwetoola eggwanga lyonna. Kati ate eyo ojja kuba nga oli ku gajjo. Kasita ofuluma State House njogera teeseza ebintu ebyama by'okutta bantu ojja kuba oli ku gajjo. Kati ngenze ku information endala kwata kapapula. Sammeka ye. Oh. Kati kubawo nnyo wano. Kansooke kano kabasomere mu Luzungu. And this message goes direct to Yosef Tibahabula Tabasala, the son of Kalekezi, Nsiyaleta Mzeyizedde Nsanga Bisibe. This message goes to you direct. Sir, you are holding that office wrongly. The person who was elected is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And you are signing a lot of agreements. Because you are signing those agreements wrongly. You're in the long office, in long time, in the wrong country. You are in overstay. The person who's supposed to send all those agreements is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Hope you copy this. Previously, so many times we've been watching
the current president of Tanzania, Madam Samia Suluhu Hassan, visiting Uganda so many times, signing different agreements about the oil pipeline from Bunyoro up to Tanzania. This pipeline deal is worth $20 billion. Do you copy, Ugandans? Previously, you've been watching or observing the routine visit of the current president of Tanzania, Madam Samia Suluhu Hassan, coming over to Uganda, and Museveni goes direct to Tanzania to sign different agreements of oil deal or oil pipeline, which is worth $20 billion. Does the parliament know about this deal? No. Does any Ugandan anywhere in different part of Uganda know that this pipeline is worth $20 billion? No one knows, apart from this Ngadabi. Tugenze mash. So as we speak right now, the agreement between the current president of Tanzania, Madam Samia Suluhu Hassan, the agreement and all the deals which they had together, I think anytime from now, those deals are coming to an end. Due to the fact that the leader of Tanzania, as we speak right now, she was promised $20 million cash in hand if she accepts the deal. Since then, the madam had been waiting all along for her $20 million to be paid, but nothing she had received since all those agreements they were signed. As we speak right now, that Tanzanian president, Lady Samia Suluhu Hassan, she was advised by her colleagues and senior citizens in Tanzania that, Madam, we wish to inform you that please go slow in any form of dealing with your city, the son of Karekezi. Is not an easy person to deal with. He doesn't pay respect to leaders because his mission is to use people. After they are, he dumps those people. As we speak right now, this lady is finishing the term of late Pombe Magufuli. She was advised that anytime, anywhere, she's heading towards the elections, she will find it very difficult to be re-elected again in the office if she's still dealing with Yoseti Bahabara, the son of Karekezi. As she was waiting for the $20 million from Yoseti to Bahabara, the son of Karekezi, and that man is nowhere to be seen, the lady decided to cancel the deal. As we speak right now, Museveni is very furious about the ongoing situation between him and the current president of Tanzania because the deal was cancelled and terminated. So, kankabadde mu Luganda mukawulira bulungi nnyo. Munange Yoseri tibahabolo tabasiro mutamu wa Karekezi nsi yaleta muzeyizedde. Wetwogerera gakaba gakomba anoonye ensimbi alinga ngazi yatereka. Munange amafuta gafa geggwanga agazulwa mitundu by'Ebunyoro. Gambadde mugawulira nti amafuta gano bali bagasalira amagezi gayite mu kibuga Nairobi ne gagana ne bagatwala Tanzania ne bakkiriziganya. Amafuta gano diru yago okugatunda gonna galimu obuwumbi 20 $. Sijja zibala mutwe gwa kubanga zijja kubanzibu nnyo. Munange diru eno y'obuwumbi 20 y'eddiru pipeline yaliko ensimbi ezeggwangira Tanzania obeza omukyalo obukadde $2 nga zino muweebwa. Naye Yoseri tibahabula tabasira mutono wakale nga bwatatuukiriza ndagaano ze kubanga sitaani tatuukiriza akakonda gaano ze okujjako okukozesa abakozeseza n'amala n'abasuula ate n'akwata abala kubanga alinga lubaale. Munango mukyalo nalinze ensimbi uwa nga sitwe zijja nakuba akasimu ngakamuga kuliko akawala kemetenga mga the number you are calling is not available at the moment, please try again later. Bwe kaba tekogedde kato kamugamba achiwe nankeji banzolindeho nankeji bazolindeho ensimbi neziri muhanda mwaka ne guyitawo ensimbi ziri muhanda tezituuka. Ensimbi ziri muhanda tezituuka. Kati munange omukyalo ono abakugumbya bufuzi n'abamuliranya abasajja bakulumu abamanyi ebyafa bya Yose bamugambye munange tukubuulira ogenda okiwo ekisajja kyoli musikyalo si kikyo kyali kya mukwano gwo Pombe Magufuli. Banatanzire bakimanyi bulungi nnyo nti okulagana omusajja oyo obanga akolagana ne sitaani kubanga bamala okukozesa akusuula.
ensimbi ziyakusubiza tagenda zikuwa okujjako yamanyi nti kasita mafuta gatuuke Tanzania ajja kuba buli kimu akimaze sina kindi ajja kwefuulira akutte kubanga okugwa gusobola omukyalo ne bamuwulidde ebigambo bino n'abitegera bulungi nnyo nga n'ensimbi zabadde abanjiza ebbanga liziganye okutuuka n'asalawo endagaano eno agiveemo kubanga bannabyabufuzi n'abasajja amanyi byafaayo bya Museveni amugambye nti muneeto kikola nga Museveni bwali omukalukalu bwatajja buseera kiyasooka okukola okugenda e Tanzania okuteekayo lukwano kyetuyita fekeravo oba kyetuyita fekeravo okuzimba essomero lyayita Museveni simanyi high school ng'olwo akafudde akanyeebwa bakasenda bazaana batanzania baga nti omusajja atwagala nnyo kumbe omusajja ono era atega akanyeebwa nga yeeteze bamuteguludde nkiddamu omwami ono yali yeeteze naye bamuteguludde yeetega n'akasomero akakasomero kaali kanyeebwa abantu betabye msajja atwa huyo mjamana anatupenda sana alafu watu wa Tanzania wanakujua vizuri we mzee wanafikiri hawajui wanakujua wewe vizuri wanajua historia wako wanajua we nani sasa mission imekufa alafu utafanyaje ona cha kufanya na inchi umeketi inchi si yao ni wewe Mnyarwanda pure sisi wananchi wa Uganda tunakuambia ondoka kwa nchi yetu rudi kwenyu huko Rwanda rudi kwenyu huko Uganda umefanya makosa mengi kwa nchi yetu lakini sawa yote utalipa tumeona wangi wameenda lakini wewe unajifikiri wewe mkubwa sana lakini dunia inakuangalia na sisi tunakuangalia unafikiri wewe uko na akili mingi lakini tunakuangalia vizuri kwa kila kona tunakuangalia sawa yote utaondoka mjamaa na inki zingine za South Africa zinakuangalia vizuri unafikiri wewe uko na akili mingi lakini kila mtu anakuangalia vizuri na familia yako msifanye makosa mengi sawa itafika sijui hata mtapita wapi tumeona wengi wamekuwa kama wewe lakini wamekimbia na sawa hii kama tunaongea wako wapi speed control nyenze maso tugenze ku nsonga endala ensonga endala yino nga bwetero bagamba nti omwami ono ensimbi zimwe ku BMP era nga tazirina mulire ekintu kye mugenda okuwulira mukwate ku matu bwe gabaluka sinze mbamba gambye kubanga ze information engibanga baweeri teriko producer teriko editor simanyi teriko simanyi biki saategedde saawulire tugenze mu maaso mubadde mukimanyi nti eggwanga Uganda lyafuuka nyumba ya namwandu ayagala yayingira kubanga teriko abuuza eggwanga Uganda lifa togge eggwanga Uganda lyafuuka kyenyinyalwa buli ayagala ayingira nakola n'agenda nakola kyayagala wetwogerera essaawa zino family y'omumpembe Joseph Bahabara tabasala mutano wakalekeze ensi yaleta muzayize ensanga bisibe n'abantu be eggwanga bali fudde ekinabiro wambuli ajjana n'aba n'agenda mwali mu kirowoozezaako lwaki abayindi bangi mu Uganda mwali mu kirowoozezaako lwaki abayindi olumbaalootako nga baagala fuuka banna Uganda era nga ne Museveni alina ekirowoozo kino ekyobafuula eggwanga mu Uganda ne weewuunya nti ye ng'omunyarwanda asibuka mu district ki eno message njagala egende omusajja gwe bayita Frank Gashumba. Gentlemen, you don't know what you are dealing with. Whatever you are promoting, you are cheating in yourself. Whatever you are promoting, sijui nini camp sijui for Banyarwanda in Uganda. Simanyi vandumwe. Simanyi retreat. Simanyi function, you are cheating on yourself. The day is going to come, you explain each and everything. You know, sometimes people, they think that they're so clever. And you think that we don't know. You are a state agent. This day you're moving around Kampala in your Porsche car, giving out money to people on the streets.
But remember, you don't have any permanent job in Kampala. If someone asks you, what is your permanent job in Kampala, you can't tell the public, apart from the office which you have, which you use as an office to con people. But I'm warning you. The bavandumwe CG promotion you are promoting is going to cause chaos to you. And go slow. Nakuoninga datawulira. Wetemera kabazi kuguru wawe kulira kabazi kuguru. Mu Uganda amawanga agalimu gonna galine ensibuko n'obuvo. A promoting abavandu baba mu district ki mu Uganda. Balina buvo ki na buddoki. Omanyi okwogera nnyo si kwe kusinga. Ate amagezi gabeera ga mutwe so si mugejjo. Oyinza okukola ekintu olwaleero gwe n'olowooza nti gw'osinga okutegeera naye nga ate abategeevu gye bali basirise. Ebiseera bisinga abategeevu teboogera basirika. Abantu bangi bakulaba. Abantu bangi bakutaddeko amaaso. Kino kankyogere abantu bangi bakutaddeko amaaso. Bakutunuulira ky'ovuga. Naye nze ngamba weewa manda mu mbugo. You are pouring hot water into your private parts, Frank Gashumba. You are pouring hot water into your pants. Whatever you are promoting, it will backfire. Never judge a book according to its cover. Never, ever. Don't you think that Ugandans, they don't know what you're planning and what you're pushing? We know. You're a marketing manager for all Rwandese in Uganda. You are the marketing manager of all Rwandese in Uganda. And what you're promoting is going to backfire. And won't like it. Mind your business, do your business. But that thing of promoting non-Ugandans into Uganda, into Ugandan territory, it's a treason case. Dare go to Rwanda and promote Uganda stamps in Rwanda. Dare. Gashumba, I bet. Gende Rwanda, oyimire ku street ze Rwanda, otandika promoting ebintu bya Uganda, oyo Uganda mu Rwanda, ko promoting. Ngera abagina Uganda, ofune gwanga li promoting ile Rwanda. Dare you. You think we are stupid? Gende Rwanda, cross the border is open right now. Go to Rwanda and start promoting your nonsense in Rwanda. Pick any tribe in Uganda. Go and promote it in Rwanda. And they tell Kagame that this tribe belongs to Rwanda. You will hear what we call fire. They pick only one tribe in Uganda. Go to Rwanda as any in Uganda. Go to Rwanda with it. Tell Kagame that this tribe belongs to Rwanda and we are supposed to promote that tribe. Bosura ambaruka. Bosura ambaruka. Bosura ambaruka. Picking a gwanga limudio na liyogala. Picking a gwanga limudio kama mu Uganda. Oba otwala bateso, oba soga, oba twale promoting Rwanda for one day. Ogambe Kagame tuliba soga. Abali mu Rwanda era baagala independence abaagala kufuna ebyogera bya Rwanda. Oba Baganda, oba Bagisu, twale gwanga limudio promoting. Bosura ambaruka. Your head will be chopped off immediately without hesitation. But you are here in Uganda yamming or yapping around promoting non-Ugandans in Uganda as if it's not enough. You think we don't see or we don't observe? Go slow. Stay where you are. Do your business. But don't promote what you don't know. Obugongo olujegere gemanyi gaalwo. Bana Uganda ebiziba isembingi. Naye kikutobudde kijja buta. Nyenze masagala barisa. Wetwogerere sawa zino omwami Yosete Bahoro tabasali mtono wa Kalekezi Janet Kemba bazi Rodrick Rwabo ogo muhosi Kanyirugaba wepone Salim Sale ne family zaabwe. Wetwogerere sawa zino tekikwewunyisa nga osanze omusajja omuchina nga alina passport ya Uganda national ID nga mutuuze wa Uganda atuludde wepo n'omuyindi. Munnange olugero lutandika baluti. Yoseri ensimbi bwe zimwekubiza empi ne basalawo obutuuze wa Uganda babutunde ku mitwalo ebiri gyokka ejja $. Nkiddamu.
Obutuuze bwa Uganda butundibwa emitwalo 2 ejja dola eri abachina bwepo n'abayindi. Ng'omuyindi yenna agenda okuva India oba omuchina agenda kuva India ng'alina obutuuze bwa Uganda nga national ID agifunye ne passport ya Uganda agifunye ku mitwalo 2 ejja dola mu cash. Bino ebintu internal affairs ebirimu, first family ebirimu, era yensonga lwaki nti abantu bano balina amaanyi mangi nnyo mu Uganda bakuba emiggo bawamba amataka g'abantu batwala business bikimu kibakola. Era nga ne Museveni akimanyiko bulungi tosobola kukwata ku muntu tosobola kukwata ku China kubanga order ever from above nga bano abantu batuuze ba Uganda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuyindi omuchina abafunye passport ya Uganda ne national ID ayina eddembe lirimu nga gwe munna Uganda okuba nti asobola okugula ettaka, asobola okukolako obulabe ate nga li protected by the government kubanga babafunamu da sente emitwalo 2 so buli muyindi gonna gwolaba bwepo n'omuchina balina passport za Uganda, balina endagamuntu za Uganda nga batuuze abakakafu ku lwa government nga bazosasula obutuuze buno. Order yonna eva mu State House. Ngekiri kino bakifunamu ensimbi empya enkadde Yoseri mukulu Janet Wokubiri Odrek Lwabogo Muhozi Kanyupa Masale Musale n'abala. Era bwe twogerera essaawa zino ensi ezisinga obungi zirina amateeka agafuga abagwira. Ng'ensi ezisinga obungi omugwira osooka kuyita mitendera n'ofuna obutuuze. Obutuuze buno obufuna bulimu emitendera era omitendera nyino ojo giyitamu nga tonafuuka munnansi. Era n'abagwira abazze olw'ebizibu bafuna cards za Twitter refugee status oba cards nibasobola okubanga bakutambulia kwabo. Ne mu Uganda ensi yafuuka nnyumba y'abannakiyombekedde buli asanga yagiyitamu. Era bwe twogera y'ensonga lwaki nti abantu bano abayindi n'abachina ensonga yaki abayindi n'abachina batulugunya bannayuganda okubula bakubanga ekyokuttale nga tewali aboogerako. Bano ekisookera ddala bano tebasasula misolo. Bannayuganda basasula emisolo. Ekyokubiri abantu bano bagula ettaka ne babbiramu n'eribya nnansi ekitakkirizibwa mu mateeka. Bano baweereddwa olukusa okukola buli kibaagala kyonna mu Uganda kubanga balina obutuuze obugule. Era baddembe okugula ettaka n'okusengula bannansi ku ttaka nga nenda bugisi mufungize kubanga buli kimu bakiina. Era baddembe okukola ebikolobero byonna baagala ng'ensi tebakubye ku mukono kubanga omusajja yennyini ye nannyini ensi ate yagitwala kyagenda okukola kyekyo. Nsembyayo ne security alert mugiwulirize bulungi nnyo. Security alert eno eri ku bulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wepo ne empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri. Ntandise bwenti. Gye buvuddewo katono Ssekamwa wa police omukulu Fred Enanga yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga. Nemmwe ne mubibuusa amaaso n'amatu. Mujjukire n'abagamba nti obuvo n'obuddo bwa Yoseti Bahabura Tabasala Mutano Akaligi tebumanyikiddwa. Akimanyi nti muyeekera era Uganda esobola okuteekamu obuyeekera bwonna obumujjako. Kye yakola ne yeesooka buli kafu konna n'ateekayo abayeekera asobola obusobozi pesa limukolere omulimu gwe lyagala. Nze nno ekinnoonyesa si kyekirala kwe kujja ne ngamba amawulire era ne nnyimiriza ebintu bingi nnyo ebadde bigenda okolebwa mu Uganda. Nsonyi mukato. Wotwogerera essaawa zino Yoseri Bahabura Tabasala Mutano Akaligi alina enteekateeka ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu wepo ne Ssaabasajja Kabaka mu ngeri etya olw'okuba nti emitendera gy'okuba nti abasajja bano bawoonya obutwa emirundi egisinga obungi nga ne Ssaabasajja Kabaka mumulaba tannabeera nnyo wambavu mu ngeri gyamugyamu y'obuntu. Era abamwegesa amaaso ku lunaku olw'omukaaga nga agulawo empiira egy'amasaza mwamule bulungi nnyo nga tannabeera nnyo wambavu mu ntambula wepo n'ebikolwa bye. Era ndoza mwakirabirunyi nga mayitirivu nnyo agamwetoolodde. Kino kye mbagamba nno nkirinako n'obukakafu nti n'ababo abali balina omutambulirako bw'atuuka watuuse amagye gamwetoola bano babeera n'emigemera wala ng'ate mu buwangwa bwaffe omusajja omukulu era afuga obwakabaka bwa Buganda takkirizibwa kusembera dde omugemera n'akamu kubanga akalombolombo tekatukkiriza kusemberera migemera wala okuggyako amafumu agajjajjaffe engabo ezikuuma obwakabaka waffe. Wotwogerera Yoseti Bahabura Tabasala Akaligi yataddewo akabinja ke bayita UCFC. Akabinja kano bakayita UCFC. Akabinja kano omulimu gwako nabagambye nti Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga bamuwadde omulimu ogw'okuteekawo emikolo egy'omujjirano eginaasobozesa empologoma ya Buganda okuvanga mu kisaka gyeneebeeri oba mu kisi gyeneebeeri esobola okubanga egenda ku mikolo gino. Muno mumujja okuva akasambula oba mumujja okuva akazaala bulwa Ssaabasajja Kabaka basobole omujji kubanga ajjukira mission eyaliwo nga badde akyali mitala w'amayanja yabadde ya butwa eyo n'engikuba n'engisaanyaawo era
olutalo lwabadde lwamanyi nnyo mu State House olw'okuba nti mission zaafudde busa nasako bateko mission endala. Ekibinja ky'abayekera kino mu kiwandiike bulungi bakiyita UCFC, kye bayita Uganda Coalition for Change. Ekibinja kino Yoseti Baharo Tabasani Tukala Kalexi yini yakyeterawo, naye olw'okuba nti mulungi mu kwekwe yasoose n'avaayo n'akitegeeza bannamawulire era ne ssekamu wa polisi najja n'akyogerako nti bakakwata abantu abawera 29 nga beekuusa kabinja kano. Naye ekituufu kiri nti kabadde kutegeeza kye tuyita okukuba ejjinja mu kisaka okumanya ki ekifaayo. Bayagadde bajja babategeeze nti akabinja kano gye kali era bakutteko abamu naye nga balinga babagamba nti akabinja kano gye kali kagenda kukola ebintu bwe bibeerawo temwewuunya. Nkiddamu, copy this information right. Yoseri akola ekintu kye tuyita kuba ejjinja mu kisaka owulye ki ekivaayo. Omwami ono akabinja kano ennanga bwe yazze n'akoogera kwabadde kuba jjinja mu kisaka nti kyonna ekikolebwa akabinja kano kireme kubeera mawulire gye muli nga mukimanyi. Era akabinja kano kabenga kategeerekeddwa nti kigenda okukola ebikolobero bino ebyokutta Kyagulanyi ne Kabaka. Bakayita UCFC, Uganda Coalition for Change. Akabinja k'abayekera kano kateredwawo Yoseri Tabasoni Otamu n'Akalekezi. Akabinja kano kasasulwa Yoseri Tabasoni Otamu n'Akalekezi n'abakalimu bonna bakontrolingibwa State House. Mujjukire master plan w'obuyinja buno ye mukoddomi we gwe tuyita Henry Tumukunde eyawasizza muwala we. Ye masterminder w'okutega bomu n'okukola obuyinja bw'abayekera okulemesa gavumenti ya mukoddomi we mu ntebe. Akabinja kano nno gye kagenda okukolera emirimu gyako era n'ebitundu bye baayogedde bibino wano wammanga. Bagamba akabinja kano kalina ebigere mu Luweero, kalina ebigere ekibuga, kalina ebigere Mityana, Kasanda, Wepo ne mu Kikandwa. Era akabinja kano bagamba nti nno kalina okusinziira ku information gyefunye ey'omunda nti mission yaabwe yakugjawo Omutanda, Wepo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bagamba ekigambo kimu, mukyatuwulira ano nga twogera era nga tulasana ng'abaana bako. Temulowooza tetulina maanyi, temulowooza tetumanyi kyakukola. Ekyokukola tukimanyi naye tetwagala kuyiwa musaayi, tetuli bakanywa musaayi. Naye nabagamba ekintu kimu mukijjukire bulungi nkyakyogera, agamapeesa 2 ku dayisi gwe bayita 6. Nkiddamu tukyali ku mikutu guno twogera, naye agamapeesa 2 bwe tuba tuzannya luddu ku dayisi gwe 6. Bwe tuba tugenze mu chess agamapeesa 2 kwe kuli bishop ne queen. Nkiddamu agamapeesa 2 bwe tuba tuzannya luddu gwe 6 obekkene. Ku chess abeera bishop ne queen. Nkulayirira ne Katonda mpulire ebigambo bino mbyogera, agamapeesa 2 ke mukwatako erimu. Ngalo zino zirabe bande zikote bwe zijja kuba zigguse bwe kijja kuba tetukyalina option kujjako okugula obuguzi tuti nga bw'olina nti emmotoka tabbe eggulidde nti kati esimbudde. Nkiddamu agamapeesa 2 bw'eba mu luddo gwe 6 obekkene, bw'aba chess bishop ne queen abamanyi emizannyo egyo. Naye nkubuulira Yoseti Baharo Tabasoni mutwana wa Kalekezi ne muzzukulu akyali mu ntumbwe z'abaana bo ajja kino zaako. Good enough you know, in 1986 it's not you and your fellow mafias who fought that war, it was Baganda. This is to remind you, the Baganda and the other Ugandans, we are not stupid. We know it very well that in 1980, it's not you with your fellow mafias that you fought that war. It was real Ugandans, more especially by the Baganda. They fought, they financed that war. After the climax, you killed them because you thought that thereafter you'll get misunderstanding with them and they will go back to the bush and do exactly what you did. That's why you cleansed them out.
You wipe them out. But we, the grandsons, we know the history. We know each and everything. Dare touch on those two people. Just this is a reminder. 1980, it's not you. It's not your son of a bitch mohos. It's not neither your wife, the assassin, who went to where? No, she was in Sweden eating pizzas, rearing those 3 kids, the son of Tasadan and whatever. There was the Baganda who went and fought for you, and there are Ugandans who fought for you. So dare touch on those 2 people. You won't see us again on social media. No. We are watching. You send your spies here to look for me to kill me. I'm not shaken. And you don't know, but you'll get to know. Tell your spies to leave before it's too late. Because all of them are documented. Hope you know that. And the investigations are still taking place. They're still in Istanbul looking for me, I know. But go slow. But dare touch on those 2 people. You'll get to know why the Loster doesn't take supper, doesn't eat supper. And you'll get to know why the Loster doesn't have sex at night. Watch Kenga, watch Tegera. Watch Tegera Mbwenu. Maximum respect. God bless. I'm out of here. May God bless Ugandans. Stay safe. Tusikanoda kularona mukama bankomere. Mwena.